portion. I just said portion. Kitegeeza obulogo bukolera ki? Kitegeeza ne Katonda bulogo. Portion yazikola atya? I don't know, but and kati yesterday portion yagijjawa. Kitegeeza Katonda yagitonda. Saga nyo kuwakanya mu bintu bya Katonda. Tetumuwakanyiza. Nenjagala okkiriza nti Katonda yesterday. Chovola bafa, but we have two in one. You can have a bad side and a good side. Omwoyo gwe mulungi, omuzimu gwe mubi. Ole bagamba luba muzimu. Ati byonna ye gwe, ate kati ochoga muzimu guguli wali omwoyo guli wali. Look at Truth Media, go subscribe, follow. Yes, ne Malaika, Malaika w'emisambwa. Ali erinnya lyakozesa ku TikTok. So everyone was like, Malaika ye. Malaika y'emisambwa. Si w'emisambwa, Malaika y'emisambwa. Malaika abeera mutume. Goli mutume. Malaika abeeranga omutume. Ola Malaika ya Katonda. Katonda akozesa zi Malaika okusindika obubaka. Kati bayita muggwe. Goli mutume. So you tell me you are an agent. Oli wa CMI. Otulimu. Tuwoyo ng'otwala. Abatume bayitirivu bali kumpi temubalaba bulabi. Kati gwogenda ddi obere nabo. Bakuwa ebbanga? Nedda. Okyaliwo? Kyokka ngenda kufa nkuleke wano? Kwe, lidako. Kitegeeza gwe okyaliwo. Nga bwe mbaddengawo. Nga obaddengawo. Anyway, last time twali wano nabaga ngenda ku next time party eddako njagala mbuuliremuko tutewumi ebiki mweyisa mutya biki bye mutakola biki mutambula mutya entambula zammwe n'amakyaki gano bagatugamba nti mwefuula nti no ettendo ly'amaanyi naye nga muli mu kurutinga bani mwe bamalayika b'emisambwa y'emizimu bani ba kroni ba mizimu ba simanyi vampire simanyi biweyawolofu Katonda nzijogera bya filimu byenda abo filimu weyawolofu zi foxy byani ebirala ebyo zi gundi hurricanes zi mutants the mutants gamba the Frankensteins njogera bya filimu nzikati nze byenda nezo siri omukuboja size bagamba bugambi kyemmanyi ati nga nawe olina essabo ogwo sabo osobola kuba ng'ofaanana ng'omwana omuto naye ng'oli mukulu osuubira ndi mu myaka emeka gwe nze nkubuulirirawo omusaayi gwange gwa butwa wonywera wofiira nze simanyi olowooza ndi mwemeka oyinza okuba olinga mu 67 kale yogera ku myaka osinziira ku mubiri 32 tuli awo okusinziira ku mubiri but munda muggwe owezaawo okola times 3 kati nze nkulabula my blood is sour and it's poisoned. You take it, you die. Can I taste? I didn't say you taste. Nze nkuwoningiddewo. Njagade kuloza abambi toloza ndekera obutwa bw'obusayi gwange izoloza nga biwomba lawenkene lukanze nanze twakomandeze kola interview teyadda neze siri kanywa musayi uli kanywa muki kanywa mata ndeka buze kuba tulaba njagala osooka ombulira ebintu mu society mweyisa mutya basically beeyisa batya kuba gwe obamanyi but let me ask you as nga wetuli wano osobola okunula omuntu gwe nga gwe n'omulaba n'ogamba nti ono ali kino gwe nga gwe n'omulaba era naye naakutegeera
ayinza obutantegeera bwe tuba tetuli mu layini gyemu nga tenzisa omutegeera pozi oli nga tuli mu gundi yemu mu sekita yemu mwetegeera nakyo ekikujja e Rwanda n'otabikolera Rwanda nga bakubikolera e Uganda. Nze ndi muna Uganda. No, you guys just came in Uganda. You're not Uganda. You're right now sort of calling in Uganda, but you are not original of Rwanda. You're Rwandese. Ndi muna Uganda. Abatulaba mutebaleko. Saiso kuddamu basanga. Ati nasanga abantu bebegonza nga mbadduke buddusi mbatye. Nedda. Musobola otulya ne mutumalawo kuba mwegonza kumbe enjala ebaluma. Nnyo. Wangi? Katono. Oh. Si. Kati sooka ombuulire. I want to know abantu bakuba nnyo amakyaki ku bino ebintu sooka ombuulire mweyisa mutya mu society okusobola okubeerawo okubulira mu ffe. Baadoptinga embeera zammwe ne bamanya bye mwagala biki kisinziira n'omulimu gw'oliko. Babawo emirimu egy'enjawulo. Kisinziira omulimu gw'osindikiddwa okukola. Kusinziira okumanya either oguba gwetaaga kuba associated with people osanga nga nina abayi bakyali bange nina abandi bakyali bange buli omu kyali waka wajjula gwa mu mabaala vibe bamba n'ekigurupu layini ezo bikimagaala ebyo. Ova kibeera kyangu kibeeramu lwaki osooka kumanya kiki basinga okwetaaga ki ssente byakulya byakunywa. Nomanya nti ssente eweri bajja kwereeta bukka ssente muzimu mubi. Omuzimu mubi. Then osanga nga kati layini giveemu kati ogenda beera wekka. Okutuleka abantu okusinziira ku mulimu gw'obugenda bebaloona. Tegwa nosanzeewo abantu. Kati gw'oli introvert. Oli loona. At sometimes ndi loona. Ekiro n'otabuka. Not really. Ekiro tova mu mabaala. Sikyagenda mu mabaala. Baagagana. Nga stoppinga. Kyo mission y'ebbaala yaggwa. Waliyo balala mubagwemu. Gwe wakimala. Njiba mitendera. Kati gwe omutendera gw'ebbaala wagumala. Nabivaamu. Naye kale level gye ndiko eri waggulu nnyo. Oli maanyi kagugi. Level gye ndiko. Kati process y'amabaala eyo. Kyonna obanga agenza okuyigga naye kyonna ky'oyigga tekiba kikyo. Okitegedde? Ngezaako. Kyonna ky'oba oyigga tekiba kikyo. Nga bw'obeera oyina katugeze nga bw'olaba empologoma tezibaamu kaguje waazo zigenda ne ziyigga ne zireetera n'aziwaako. Basi. So ekyo ekyamabaala ekyo oba oyigga ky'oyigga kyonna tekiba kikyo. Oyiggira mulala. Kati oyigga nayo mulumulo wabamala obakosa kye baagala bo nga babaleka nga baddayo. Simanyi. Baani. Like kyengamba okuba ogamba ky'oyigga tekiba kikyo. Oba okuŋŋaanya emyoyo naye emyoyo gy'okuŋŋaanya tegiba gigyo. So when I sleep with you and I take your soul, teguba gwange. Ngitwala n'enjanjula. Kati kyembuuza
then after me nze wengenda bana abantu mwe tuli mukwogera sinza abikola tuli mu bagambe sinza abikola yabba nnyonnyola si yabikola sinze mbikola tuli mukwogera ku bantu bye bakola. Now I'm giving an example. Ofunye a guy weebase naye, you've taken his soul, ku makyakedde agenze tewabeerawo ene kikyukawo ku ye. Awo simanyi okusinza nti munnaye mba sigenda mulondoola kulaba pozi ye bw'aba gyali asobola okutugamba bwe baakimukolako ali atya bw'aba gyali eyo. Beba abantu bosanga basiraana wamma. Because I'm wondering. They swap destinies, they swap luck, they take your soul. Ate baswapinga destiny yo naye ne batatwala mwoyo gw'omwoyo kibi. Obeerawo nga moving soulless. Era mutambula nga kibuduudu mu nsi. Tolina kiddako. Talina kyaddako. Talina kiddako. Mulebera ddala he's hopeless, soulless, ali awo. Sagirabanga bw'etambula. Mugamba oyo omwana yasoma oba kiki. Abantu babiswikinga mbu ate mukirabika ebyo bya kika ebyo. Abo abagagga babeera n'ebizibu kumbe. Gye yatambulira eyo. Gye yazungira. Kyokka bw'atyo si agents bali buli wamu. Bali ku universities. Yokirabika nnyo abo abaana abato. Abavubuka bawala bato. Bali ku universities, bali mu mabaala, bali buli kyomba bali buli wamu. So end result bwe muba mwegatta mukozese protection basobola oyita mu kapiira? Nedda. Naye ate kati nze bwe mba nze sikagala ojja kuŋŋamba akiri bireke. Amba sikuwonye. Ate kati gwe already essaawa eyo omusajja batategeera. Musigaze nga mwakategeera wamma. Essaawa eyo omusajja batategeera. Kalitso. Musaana okusweroga twekebeza oba wekengera kati tomukebera ate abasinga mbu batambula ne strip mu mmotoka kasita okebera nga of course aba mulamu. Kumbe ekyo abadde ayagala kisinga ne ku ekyo ky'obadde osuubira. Okay. So life tulitambulira mu ya emergency buli bwe tudda. Saawa yonna laaka bagiswapinga omwoyo bagenze nagwo osiraanye nga n'okulya bakulidde n'ebintu byonnyini nnyini ebyo bibata ebibali ku mibiri banaye mwegendereze gye musalira enjala. Abantu b'enjala abo abaana b'enviiri abo batuguza enviiri zammwe. Yes. Olina ng'oli yeetaaga ggwe n'akugoberera gy'okolera ebintu. Ne bw'ataba nti ggwe. Ng'ojja kujja agamba enviiri zazosala mu bantu zimpenga. Mbitwale waka ne nkola vudu. Vudu omanyi kye kiseeza? Vudu nakiwulirako. Samize. Vudu. Kiri mu lulimi ki? Ebigambo nga mukozesa bigumbye mu ebintu byammwe vudu. Olina akuvudula. Vudu akuvudula. Yes. N'akukwata bulungi n'okkiriza. Ate gwe tomanyi. Ky'ovola nti abantu mulwana n'emyoyo gye mutamanyi. Niyo magumire ku kyekyo kyonna kyakkiririzaamu bw'oba oli wa kyaki sabira ddala. Ate nga si buli kyaki nti olina otuulamu mwolina ossabira. Osobola n'ossabira ewaka Katonda n'akuwulira. Kyaki ezisinga kati n'oba otuulayo n'osaba Katonda tasobola kuwulira kubanga olwedde kyaki ezo ziraba. Twerabiza Katonda mmwe kusinziira ku bintu bye mukola mmwe mukola musate abantu mugenda beerabiza Katonda. Tuula mu nnyumba saba Katonda wo. Ajja kuwulira. N'ebyo ebya kyaki bye mugendamu. Tell me about churches. Ba agent bali eyo bati. N'abasoma bonyine babasabisa.
They are seniors. Seniors muki? Babayita ba seniors. Bakuŋŋaanya myoyo. Nga bwe mukuŋŋaanira mu kyaki. Kiba kitegeeza akuŋŋaanyizza emyoyo. Abo nga bakuŋŋaanya kivandulo mwereeta mwagala. Ate nga babikolera ssaddaaka. Kyaki ezo bazikola ssaddaaka okukakasa nti abantu bayiika bokka. Ate zino zitalina bantu. Nokera ku makya oli amaze emyaka 5 abuulira abantu alinamu abantu 10. Kati be batuufu. Katakulaakulana. Be batuufu, ye mutuufu. Katakulaakulana. Anti mwe mwagala bulimba. Mwe mukkiririzaamu era bwe babawa era ne mukiyiika. Kati abo b'ogamba be batuufu. Wabula temujja bawuliriza kubanga si bye mwagala kuwulira. Temugoba abantu mu makyaki. Tetubagoba. Tetugoba bantu wadde n'akatono bayita. Kubanga kyaki ziyambako abantu okukola ki? Okukola ki? Okubakkakkanya, okubalyowa emyoyo, okubaziyiza okukola ebintu eby'ettabbu. Kati nga emize gisinga kati gifubutuka mu kyaki. Bali baba bagigobye nga bagigobye mu baana bazze okusaba. Esenta y'obubbi. Kyaki? Ate obubbi butya? Esenta y'obubbi buli kimu kisibuka omwo. Buli mize mibi. Abakya babbi abasumba. Ate ababuli ekigambo kya Katonda babba bati. Tugambe tomanyi kigenda maaso mu ggwanga. No, like people okuba kuwayo kimu kya 10 kiweebwayo babba bati. Gwe muli omusumba ali yalabbye. Oba osasulira ki? Development ya church ate nebeerawo etya mwe mulina ogibeezaawo. Kaffe lwaki temujja mu masabo ne mutuwa ekimu kya 10? Musigaze emizimu gyammwe mutuleke. Ate biri batusabira nti bye bitubonyaabonya ate lwaki tujjayo? Biriwe bibabonyaabonya? Nebyammwe mu masabo. Byakubonyaabonyezaako? Asigambye. Gwe tompiininga. Nedda. Kyekugamba kiki? Mu kyaki omazemu bbanga ki? Nze nsabira waka. No, I never go to church. I always pray from home. I don't remember when I last went to church. Ndoza nga ngenze kukola bintu byange by'amawulire. But I always pray from home. Byosaba byonna olaba biyitamu. Ewaka. Some do some God is going to be a process bigijja mpola tebipapa. Katonda yani. God. Katonda yatonda eggulu, tonda Katonda. Yakabaka bulamu. Yes, yagaba obulamu. Yagaba obulamu. Era ne yabujjawo. Era yabutwala, yes. Yakabaka bulamu. Then ne mu busamize tuyina kabaka bulamu. Yoyo kabaka bulamu gwe babikka ekyambalo ekya red, ekya black n'ekya white. Ye bulamu. Era y'omu gwe bayita Walumbe. Totabula kwayo. Yes, y'omu gwe bayita Walumbe. Walumbe yajjawo obulamu anti kati ekyambalo ekya bbulaaka ky'ekyobwa Walumbe. Ekyambalo ekimyufu ky'ekyomusaayi. Katonda mwoyo mwere tosobola kugulaba. Ate kati gwe Walumbe ali omulabyeko. No, but anti otabula kwayo toyinza gamba nti Katonda ate ye Walumbe. Katonda ogambye yagaba obulamu yakola ki? Yagaba obulamu. Era yakola ki? Yagaba era yajjawo. Yajjawo. Kati Esther n'akola ki? Awulira agaba bad lucks. Bad lucks. Kati lwaki omuntu wafa agamba na Esther ndi mubi bannaye atuta omwana oyo ng'akyali? Lwaki? Lwaki boogera bati? Era bagamba Katonda yagwati wasazeewo. Nze ntwala kiri ekya Katonda si kino kyoyogera. Nze ntwala kye sayidi eno. Era agamba Katonda bw'atyo bw'ageze. Lwaki bagamba Walumbe mubbi bannange? Ebyo byammwe by'abalogo. Nedda!
anti babyogera nnyo. Walumba atukozesa ki nsobi. Lwaki Katonda takuziyiza kukola ensobi eyo ng'alaba mutuufu sitaani akukema ogenda gikola? Lwaki Katonda takuziyiza? Anti era weeyamba ne weeyamba naye lwaki takiziyiza? Anti yo tubeera gomite ku kintu ekituufu oluyebayebamu. Katonda yatonda sitaani. That's what they say. Era nkikiriza lwaki tamuggyaawo? Bw'aba alaba nti ateeka abaana be mu nsobi abajja kumula, lwaki tamuggyaawo? Nzija kumulamwa. Ati nkubuuza lwaki tamuggyaawo? Alaba nti banaye sitaani ono ze yamutonda naye yeewaggula. Kyogamba ye sitaani tafa. Baba kubanga Katonda buli kye yatonda kifa. Kiba n'obulamu kifa n'ebimera. Are you trying to demean God? No, n'ebimera bifa. Okitegeera? Are you trying to remove trust from God? No. Lwaki sitaani yenga tafa? Sitaani ne Katonda mbufunze bantu babiri tebafa. Ate nga Katonda ye yatonda sitaani. Era we batugamba. Kati sitaani ne Katonda mbufunze mu nsi be batafa. Kitegeeza Katonda abaso okuwa obulamu obutaggwawo ne sitaani abukuwa. Kyobula baga bya sitaani tuka ne bifuluka. Bya Katonda Katonda ye muntu yekko w'amazima atakyuka. Sitaani akyuka wa ntondo. Mubagamba. Nkubuuza ekibuuzo kimu. Lwaki Katonda sitaani ye tafa tamutta? I'm not God. Bw'aba tamwagala ng'alaba nti bannaye asumbuwa abantu. Yeewaggula n'adduka ne portion etakola ki? Tamukkiriza kufa. Yadduka ne portion. Niyingiddemu kati portion. Kati muyingira portion kitegeeza obulogo bukolera ki? Kitegeeza ne Katonda bulogo. Portion yazikola atya? I don't know, but anti kati ye sitaani portion yagijjawa. Kitegeeza Katonda yagitonda. Saga ajja okuwakanira mu bintu bya Katonda. Tetumuwakanyiza. Nenjagala okkirize nti Katonda ye sitaani. Kyova olaba ffe abantu we have two in one. You can have a bad side and a good side. Omwoyo gwe mulungi, omuzimu gwe mubi. Oli bagamba oba muzimu ki? Ati byonna ye gwe. Ate kati okyoga muzimu guguli wali omwoyo guli wali. Byonna ye gwe biri munda mu gwe. Abana mwana yalina omutima omwoyo omulungi. Nebana baluko muzimu ki oyo aba mubi. Ati kati byonna biri mwani? Biri mu gwe singa. Biri mu muntu omu. Kyova olabera ne sayidi emu enungi ne sayidi ki? Kisinzira omuntu aswikinze sayidi ky'essaawa eyo omunyiizize kyenkana ki? Oba omusanyusiza. Kati okikiza nti ne Katonda y'omu ne sitaani. Sitaani ye bad side, Katonda ye good side. Kati okikiza nti Katonda gy'ali. Anti sinakugamba nti Katonda taliiyo. Bwe notinga ebigambo byange. Nagambeko nti Katonda taliiyo. Era nze gwe nkiba mu kyaki gwe biri by'ogambye. Nagambeko nti Katonda taliiyo. Naye Katonda ye sitaani. Kiri ku ggwe okusinza sayidi gy'okola ki? Katonda ye sitaani? Yes! Otabula kwaye. Ye muntu y'ogwo. Bad side ye sitaani. The good side ye Katonda. Naye muntu ki? Bayibuli etugamba Katonda yagoba sitaani mu ggulu. Yali malayika. Like other angels. N'amugoba mu ggulu. Lwaki yamugoba mu ggulu n'amusindika ku nsi ayonoone abaana be bakumye. Lwaki teyasalawo n'amutta? No, yatoloka butolosi n'ajja eno n'agamba kaŋŋende. Kati bw'aba yamutonda nga ggwe bwe yakutonda nti era asobola okuggyawo, lwaki tajjaawo sitaani? Tuli kimubuuza nga tumulabye. Oli mulabadde? Simanyi Katonda bw'ali evamu n'atweyoleka ebibuuzo ku bye mbadde nnina nyongeddeko ebibyo. Bw'oliba toliiwo ndikubuuliza ebibyo. Okikkiriza nti mu nsi teriiyo ggulu? Ate teri geyeena? Wafaako wali ofuddeko ku bintu byogera olwekuŋŋaanye nti wabibwakyo. Teri ggulu, teri geyeena. Gyebiri. We reincarnate kyenakugambye. How do we? Woofiira ati kyenkubuuza. Woofiira ne bakwata
ekimu ku body parts zo ne bakikozesa voodoo ne baku kale cloning ne bakuteekamu omulala n'oddamu n'otambula nga bakulaba otambula. But bwaba bakuziise then kitegeeza bagenda kukulonia kati ate kasita obanga omubiri gwo nga basobola okufunako access ne bakuggyako kyonna. Then you come back to abantu bobaddemu. They see you ng'owudde abakuziise yesterday. Very well. Just ekiriwo abo mikwano gyo batokola ki tobategeera kati bano abakulowunize baba bakuyina yes bano abakulowunize baba bagamba nti gundi yafudde naye buna akomyewo nga mikono gyo gikulaba ng'okomyewo bakwata omwoyo gwo owulira ne baguteeka mu mubiri gw'omuntu baba bamaze okuziika gwoba obategeera nga bo tebakutegeera oba gwe okitegeera kati kankulage bebe tugana bagamba omwana alina ebikolwa ng'ebyagundi yafa baasi kati bagenda okukulowuninga bw'otyo oba olina omugaso bwe bakyakwagaza oba ng'olina information ekulimu gye beetaaga okole ki bwe baba basobola okinkola lwaki wenfa information abo tebagitwala ate bagitwale batya balina kusooka kukwata mwoyo gwo baguteeke mulala kati wenkuleetera ekyo ekyomwoyo nti bagamba bw'ofa ogenda mu guloba mu geyena kati oga omwoyo gwo bagujja wabbo bagujjawa bagenda mu geyena ne bagujja bagenda mu gule bagujjayo any of that too bagujjawa I don't know, I've never died anti kati kitegeeza ogenda mu geyena ogujjayo bamala kufa nabo oba ogenda mu gule ogujja bamala kufa ovuiki tekisoboka kitegeeza nga wano omwoyo gusigala mu bbanga tegugenda mu ggulu omwoyo eggulu teririiyo ne geyena teriiyo bawanga asobola okufa nenfuna nze nange gwenzita ne mukulowuninga nenkwata bawanga omwoyo gwe nenguzza mwoli nibaga bawo olwafudde n'afunirawo omuvubuka ne bannaye omuntu oyo nga muzibu n'afunirawo bannange omusajja tanabana kuvunda kumba olwedde oyo ye bbaawe naye mwana gwe omuntu gwe yafuna yayisanga bbaawe bambi amuyisa bulungi nga bbaawe yali amuyisa naye tojjawo kigambo kya ggulu teririiwo kireke kati gwe weewuunye nnyo abakazi bwe mubadde nga mulaba omusajja afa n'afuna omulala ayawukana n'ono n'afuna omulala balina kasagazi nti gwekyo kyenagambye ebintu bingi mu bimutamanyi bingi byemutakola balwala okwagala ekyo kyetumanyi fe byotugamba pozi nga tomanyi vudu bulungi naye abantu abamanyi bulungi ekintu kye bayita rituals tokuliriza nnyo vudu akulowuninga bulungi omuntu baana nso mukulowuningira twala eri buli lukyo obaako kyogera ekitiisatiisa oyagala tukutya ekkomawa nze sitiisa siina kyentiisa nga bwakuloninga ani mbuli ayo mugwakuloninga ebyo bibeera confidential ate kitegeera naye sikitegeera olina ebintu by'oli mu kwoge the problem with you oyagala ekintu kye tubadde tumanyi tukisangule ffe tumanyi Katonda ye mulungi sitaani ye mubi you cannot tell me nti ye muntu omu that's one two amakyaki gye tugenda ne tusaba ne tufunira emirimu tuyinza kuŋŋamba be ba agenti gano agamba n'agaagwa agataliimu bantu bategee matuufu and people are going the other side balaga nti eyo gye bafunira emirembe ensala zaabwe ziddibwamu biki totabula kwaya gireke yimbe ngamba interview tugireke tugimale genda maaso kuba tojja njagala bitegeera sitabula kwaya nkugamba mazima olaba church ze bakuba ennyo ozikuba batya abantu ze bakuba ennyo nebeera nga terina n'abantu
ekyo kizentuufu zentuufu ozikuba ejjo batya like ne baziremezaamu kyaki eyo tekola kituufu bazibona nga tebali nayo zentuufu kyaki ze bapraisinga zenkyamu ogamba otya nti kyaki nti gye tugenda okuyoowa emitima gyaffe kulyowa kukola ki kulyowa emitima gyaffe kyaki ya Katondawo kyokka nga wewasibuka emize mibi togaye Katonda abikkiririzaamu ebyemize ebibi tabikkiririzaamu nedda ebyo binedda Katonda takkiriza mize mibi mwe mulina ebintu byemubuusa amaaso abagoberezi ba Katonda mwalimu omukazi temwali mwalimu omukazi tusamulaba mukazi oti nange nkubuuza the disciples no temwali zimalayika ezoogerwa mu Bible ziri malayika mmeka amukwano sizimanyi siri so mulimu Raphael ozimanyi nozimanyi olabika gwe walina kuba nno nga oli muntu mulungi mulimu Gabriel Gabriel mulimu ani omulala simanyi Gabriel mbadde mumanyi naye nga simujjukira Michael mwali yes simumanyi mulimu Michael owokuna yaani Michael si emikolo baali bana owokuna ye yafuuka sitaani yani yafuuka Lucifer si yali enjo Lucifer oba ye so baali bana lwaki temuli mukazi ati temwesigwa muli bankwe ate mbadde manyi Katonda yasobola okulaba n'amanya kati ani eyalyamu Yesu olukwe mbadde manyi nti naye yali musajja nati mwe mukisusa nti kivula Katonda yalaba n'agamba ate okimanyi nti Bible yonna yali etambulira ku basajja ne Yesu abakazi ng'osalawo omukazi yo yali malaaya najja n'asiimuula Yesu n'enviiri ze abakazi bonna bakulaga nti omukazi ali omu yekka gwe balinga gwe wabawo ekitiibwa mu Bible Mary abakazi muli kitonde kya ttabu kitegeeza emize gy'ebisiyaga giva mu bakazi gyatandikira mabega Sodomu ogundi Katonda yagizikiriza nga bali anti ensonga nge tonagitegeera ti mu Bible temwalimu mukazi abasajja babeerangawo bokka nga beeyagala bokka nti abakazi tebaabakulirizanga kyekisooka omukazi nga bakulaga omukazi yava mu nsobi Eva ye yakwata ekibala n'akiwa Adamu muli bikemo bira n'akiwa Adamu anti baafuba nnyo kye bateekamu mututye era tubatya kati ate bafubye nnyo n'okubalaga nti omuntu osobola ne bw'oba tolina mukazi osobola obeerawo be batono be batategeera bafubye nnyo kibalaga to the extent n'okulaga nti osobola n'okufuna omwana nti kati ffe abakazi baatuuka ekiseera nga balinga abatutwala nga ebyokukozesebwa tools okitegeera bakweyambulyamu abakazi tebayambulira mu basajja owulirize genda mu maaso bakusa okufuula surrogate mother ne bagatta abaziga bwe nga bo bafumbo bagge ozaala nobawa omwana kituufu ekyo kikolebwa nti ekyo kyonna kizze kiviira ddala mabega bino ebintu byemubuusa amaaso naye ate muyina ekintu ekirala ate kye mutannalaba ekiriwa kaseera katono omukazi yagenda okubeera ku ttoopu nga yafuuka ensi
kwegaliza kwa mwanga kwa tabbu nze nkubulidde ennaku zino mwe muli mu buyinza abantu ewasinga mwe ba CEO mwe ba Idi mwe ba ate namwe mwonoonye eggwanga fa balyonoonye okay muli bazibu you women muli so terrible nga omusajja yenna ayagala okubeera successful akuume zipu ye nga nzigale teodemu kiddemu omusajja yenna ayagala okubeera successful awatali bizibu biki ne waba tosabye kuuma zipu yo nga nzigale nze nkubuulira kuba ekijja si muntu asigala talama mwatabuse luno ekijja si muntu si twatabuse luno naye universe kyeri mu kuleeta mujja kutya kati gwe mubiraba bifo nga ffe tetunabiraba oba tubitegeka mubitegeka babitegeka olwo namufaaki tukyali ku The Truth Media go subscribe follow yine malayika y'emisambwa pozi tolina linnya lyakubiri ndi eryo malayika ate eryokubiri malayika oba yeggwe gundi yine maana malayika kwokoma nalemera tujja kuba bugere bukyenyegoga kati lwaki bwebwange mwabubeera n'obugere nga bunyegoga tomanyi otya kati yagala kumanya ki bannange nakubuuziza kimu wali osanzeeko omuntu omufu nga ayokya nazawadde oli mufu nedda siri mufu oli musanzeeko nga ayokya sikwata ku bafu nze ntya n'abafu ogambye owulira abanyogoga by the way nze nange siziika teri wolimpulira nti ngenze nziika lwaki toziika siziika lwaki siziika tenziike anti why kubanga siziika era nabe waffe bonna afa siziika yoriki ozigamba ekyo I just send money niwagamba oyo mumazi muziike ati mumaze nze mba musse manyi bonna nno oyagala angera ogenda bava mukyalo bange obaganye genda bayo tutira abantu ekanze tiwaayi mukiki awedde mumazi mukwate sente muziike malayika kati musaba oli ojanjaba kinaki buli kimu ologa byonna otta otugumbula osaanyaawo ow'emikisa naye n'ebintu byobuza kati waliwo omusasi okuyiva ebukka byalagamba nze nzita abantu bajja kujja bakukime njagala weweeko obujulizi bajja kujja bakukime njagala weweeko obujulizi nti otyo kati batugambye wakatta bameka tujjojjoli ogambye gwe banyala obuli abantu gwe byokola kati what's the importance of okuteeka essaba ewaka nga olwedde oyina eddala eddene eryo ngambye lyaba VIP babe abaze ne sente nyingi ate baagala kujja eri mu lukale bano bazija neekwekakweka then if what you're doing is right why would you come hiding? It's something can be right naye nga okusinziira ku linnya ly'oyina n'emikolo gye mugenda okukola olumu nga tosobola genda so I can't waliwo emikolo gye tuba tulina okukola nga tuli ffekka babiri nze naye okitegeera nga musajja
yenna nga ebikola ebyo nga tegyetaagisa omuntu mulala. Like you can you know like summoning spirits. Tosobola summoninga omuzimu gw'olina ky'oyagala gukole nga waliwo wentabalala. Tulina kwera babiri mwekka. Tulina rituals nyingi z'oba okola. Kati ng'ebyo bisinga ebyo clowning ebyo biki waliwo ebitemberezo abantu bye bakola. Kwatira mu ssabo gwe. Oyambulula. Gwe tontya okwataani. Agasajja gajja kukwatira mu ssabo. Gajja gamba leero ono jjajja n'omusambwa. Nze ngenda okukoleza kati ngeno mba tubatuludde. Nga customer. Nga bye tukola tubimanyi. God gives once n'agamba nti nkuwadde. Lwaki ebyamu omuntu aba alina okukomawo every time? Nsinzira ki ky'oba oyagala. Omuntu ozamuwa omulundi gumu ne mugamba tukugyeko engalo. Anti mukaayana temuba na ssente zonna. Bwe buzibu. Ngamba kampeeko zino nete endala okitegeera. Kyovula omuntu asigala akomawo. Gw'oli omugambye nti kola bw'oti sasula ssente bwesiti ofune kino. Zire ezo ziteekewo bakoleko ofune ky'oyagala ogende nga todda. Gw'amanyi. Naye mmwe mwagala buli ssaawa. Obeera okomawo oleete akakyakako oleete kuzunga. Nebale mulya bulungi. Mulya bulungi. Kulya bulungi bati. Wowulira nga olina kyoyoya ky'otuma omulwadde. Wapi? Anti abo beebo. Kye nagambye nze bannaye nze ebintu byange bye nkolako birala nnyo. Nkola ebintu byange mu ngeri ndala nnyo gye musuubira. Oli wayoya embuzi mbule. Ate nze ebintu ebyange. Wayoya enkoko mbule. Nze ebintu ebyange si bye bino eby'abaana n'obusawo obusamize obwo. Tebyange birala. Birala zina. I work with very, very strong spirits. Ate nga bye tukola birala nnyo. Si buno banzibye bannaye njagala bamukwata omubbi. Obo tobukolako. Obo bunafu. Sibibeeramu. Kati okolako biriwo. Nkola ku bintu ebikwatagana with soul. Bringing back your soul, healing your soul. Taking away They swapped my destiny. Taking away someone's soul. Ogitwala ate n'ogijuza osobola. Akati sigala ku kyakugikomyawo totwala migundi gy'abanno. Kutulaba nti mubonyaabonya abantu batwala ku soul zaabwe. Keeping you young. Keeping you young. For you, someone you love. Naye kati nze buno sense obuze simubeeramu naawe. Allow me grow old. Don't keep me young. Kulire mu stage ya Katonda gye yakola ki? Nti ojja kadde wama. Kubi kisooke Katonda bw'ati. Etaano zijja kola ng'olinga zindunga bwendi. Nze nkusiba mpa ab'emyaka egi. Ngenda kusanga ne kaakati wonnyini mpaawo omwezi gumu bwe gutyo. Ogenda kuwoza ebuto. Nze katambule mu process ya Katonda. Katonda yaani. Negwe. Saka tudde mu tukikaayaneko. Naye ate tukikaayanako. Kati nawe lekera okiyimba. Kikunyiisa. Tekinyiiza. Tekinyiiza. And I believe in God. The Son, the Holy Spirit. That's why nkunze I cannot hesitate basobola kubeera nga sikyogere because ekyo kyenzikiririza. But if it irritates you, kale kakati wandingambire oti ekyo kikutawaanya ne sitabeera nga nkyogera. Naye tekigasa kwogera ku kintu nga nkimanyi nti kifu tekiri nayo. Ndabye neegezaamu. Kati engeri gy'oŋŋaana. Okay. So I shouldn't be shouting it out. Singa kyobadde oyagala interview gy'oyagala okwogerako wali genze ku church n'ofuna pastor n'omukolako interview.
In simple terms, bangobeza Katonda wange. Simukugobeza. Okay. Kakati. Kati abantu bakole batya okwekuuma? Bakole batya okwekuuma? So bekoleko malize? Nedda kiri. Abantu bakole batya okwekuuma? Okwekuuma. Okwetangira bino ebintu. Kasi bwe mbagamba okwekuuma ffe tubeerewo tutya? Mpozi ate nammwe. Ffe twetaaga obulamu. Kanfire mwena kalungi kona ke mutwagaliza. Ensi eno ekuwa ky'oyagala. Newalo nekibakukako obukasi. Nga ki? Mukola ebintu nga bitukaka okujja gye muli. Kati kankubulye bw'oliraba serebu yenna ng'akedde ku makya n'asalako dreads. Manyi agenda kulooninga. Oba bagenda mu kulooninga. Nga ndabye bangi abasalako dreads. Baba kulooninga? Baba batandise vudu. Abantu abakola vudu tebabeera na dreads ezo. Oli aba kasalako batandikiriza. Nowolwa bazisalako fo bakyuse ku look. Anti kati ngambira mu bantu abanene sigamba buno bwa upcoming. Twana bayimbi bakwanga kwekayirira. Ngambira mu bantu abanene. The big ones. Okay. Ekirungi nti empoza tewangambye ne mu malwaliro gyebiri obwana bakukima buto. Banagamba nti ate ekirungi mu health eno tetubirinayo ebyo. Ogenda mu mirembe ne bakujjanjaba. N'ebyo bigunde ebyo placentas. Bazifumba ne bazirya. Yes. Aba mwana ow'okubiri. Babulya? Babifumba ne babirya. Nga bwe nalabye abantu bali ebyenda by'enkoko. How do you eat ebyenda by'enkoko? Kati woolira placenta y'omuntu. Olwo ebyenda by'enkoko. Nabirabye babitunda oli abigula nga agenda okugulira embo. Kumba abitwala birya. Ne mutule wakati nga placenta ako tukalye. Era babisasulira obifuna. Era omuntu yenna alinamu amagezi bw'azaala saba placenta yo veeyo nayo. Tindawo. Ogikuteere mu kaveera. Bibeera ku booking walinnya. Yes. Babikolerako ne rituals nyingi. Anti era okugirya it's a ritual. Katane mutuufu. Kuba tugenda tutandika okundeetera nga Gwe. Nze olonda binganze ndi mutuufu. No. Yes. Gwe abeera omutuufu mu mutima. No, kati gwe. Wabula toyina gw'ogenda kulaba ogambe nti oli mutuufu. Taliiyo. Kati gw'oliko emisambwa gw'ondaba. Toli mutuufu. Kiki otegeeza siri mutuufu? Ulira. Nze saagamba nti gwe mutuufu. N'oyita saagamba nti gwe mutuufu. Yes. Kyeŋŋambye gwe alina okweraba nti nze mutuufu. Twali naye gundi oyo yandiba mutuufu. Naye oli alaba tunogana naye gundi oyo aliko bigundi omubuuza otegedde otya? Nze mulaba. Naye nga gwe tolina ky'olaba. Olaba omuntu alyoke oli amusibako ebintu. Matu g'embuzi. Ekyo ky'olaba. Kati naye bakuleetera ebisolo. Ebyaki? Ku ssaddaaka. Ku ssaddaaka ebisolo? Nsinzira n'ekyo gye tuba tugenda okukola. Nze ritual zange nze tetulya mmenye ebyo bye tuba tusaddaasi.
bwe tuba tuyina kye tukyetaagamu era tukisala ne tukijjamu ne tukisuula. Bw'oba wadde weetaaga mutima n'ogutwala bisigale n'osuula. Basi. Amugiwa abantu ne bagirya. Ogisuula ne bagijjayo ne bagirya eba baagala. Naye kati bwe tulina kulya ate ku kintu ky'osaddaaka gy'ogeze. Mpuzi ngulidde kibaddewo nti oba mwana oba ki. Si byangu byakutegeera. Ate tebakulima nga mumanya mbu ngenda kujjamu omwana bwe yafudde nga oba bagamulya ne bamuziika. Omudde ne mukeberayo abataliiyo. Aba akulibwa bawakulibwa. Just omuntu alina okunoonya engeri yonna gy'asobola. Kuba Katonda yagamba maama w'omwana. Ate mulimu n'abantu abasinga kati ne bamaama nga bamanyi. Wadde okimanyi nti kati olaba bano abaana kati abaana bano ba Black Americans. Omwana Beyonce wadde okimanyi nti clone kati. Blue Ivy. Eyo ndotte wala sitegeerayo bulungi. Bakwata nnyina. Bacloninga omwana gwa nnyina ne baguza mu Blue Ivy. Well, that's propaganda. Nabiwulira. I heard nti no omwana tebaazaala muzaale simanyi bamuclone. I heard. Bamuzaala. No, what I'm saying. Kati ya muclones namu. Okitegeera. Ku bombi ani yafa? Oleka cloning omwana. Omwana yafa dda. Omwana gwa nnyina bagudizibwa muno kati Beyonce mubufunze muto kati. Kati nga ne Beyonce waali. Atali. We see her perform, we see her do things. Omwana ono ajja kunsuula eddalu. No, the ladies around. Ekyo kiwongere kye kitambula. Yes, yeye naawe. So what makes you kungamba nti Blue Ivy bamcloning up? Because olwokuba nti no byatandika okuyimba nga muto aperforminga ku buli shows simanyi biki. Tonayitawo nakaseera kanene. Tonayita n'emyezi ng'esatu tenawera. Kozi wo sikitegeera kozi byonna mama we byakola badde abikola. He has been making show-ups ne taata we ku different occasions. Kati Beyonce yatambula ne bbaawe. Ate nga n'oluno Beyonce tumulaba nga naye waali. Beyonce taliiwo. Beyonce waali mubufunze waali. No, I'm seeing the grown up mulaba nenda ne Blue Ivy waali. Olumba agenze kulaba basketball. Gwechobo omanyi ne basketball? Taata we olusa amanyoga. Nabase mbogena ku basketball Beyonce yali taliiko. Yes, not ngamba nti no ebiseera actually most times. Ebiseera bisinga kati byonna. It's Jay-Z and Ivy. Ne mukazi we. N'omwana we. That kid was born like yesterday here nga tulaba. Nothing has changed. Though propaganda yasooka n'ayitamu awo mu Beyonce oyo mwana tyamuziki. But I'm seeing Beyonce, I'm seeing Blue Ivy, I'm seeing Jay-Z. I'm seeing the other kids. The bote babagira to Gwe. Red clone. Naye bamcloning ne bamuza mu Kaisent. Kaisent yakava mu gundi mu komera recently. Kaisent omumanyi. Kaisent yes. Yakava mu komera di yakafulumya brand yengoye ze. Yes, Kaisent. Yali streamer. No, Kaisent yes, streamer. Nano madam mistaken in the none ya lekera mukazi we Sent. Kaisent streamer. Aina ne katoke akana ke kabatolanga katoke. Kani? Yes. Olwokuba mbuna akola ebintu ebyefaananyizamu ebya PDD. Nedda mukono atabikola. Kuba yali asiba enviiri. N'amaana azisala n'akyusa new look ng'afaanana. Olwazisala ne bamucloning. N'akyusa new look ng'afaanana nga PDD. Ne bamucloning. Kuba PDD yali akyalina more importance outside the world. So nga banaamuta bajja tandika eri ate emisango gy'alinawo kati yasigalayo. Mubufunze they swapped
soul yono ye yadda muli olina asigala eri munda soul yo linedda muno ali wabweru ati kati ebintu bye bakola byanjawulo pidi ebintu byabaddemu it was more of musical parties and biki anyway nono naye mu streamers akola parties anti kati waliyo hidden purposes zemuba temumanyi ongase kayi sente ebintu byakola si bye bino bya pidi yes kale naye akola akuŋŋaanya aba streamers abateekamu under house biki noli literally byatandise okukola byebimu naye ebibyo ebibeera watched 24/7 kuba kati yakabeera yakastreaminga live emirundi emeka varia cloning tegisukka neje just yabadde afulumya gundi brand yes n'agenda e Nigeria n'agulawo essomero yadde yazimbidde abaana eyo kati eyo kampu eringa kampu bwe kitwale agezaako streamers gundi yagikomya ku season 3 eri streamers yagikomya ku gundi season 3 nga bagenda musala enviri nga gasala enviri yes koji yakola no season 1 season 2 season niye kambuze yenga basale bwe bamwangwira okuleeta mu house buli gundi abeerako owakabi gwaleeta anti kyekyo wabaawo omutemwa gw'olina osasulira nga bamwangwira oleeta anti wabaawo by'olina osasulira ku ebyo byokola omanyi by'olina osasulira you pay with your soul blood moto ebintu byasene ebisinga obukulu ebintu bya the devil ebisinga obukulu it's money power and fame yes ekyo kyo kituufu it's money power and fame byebifuga ekyo ebyo byofuna ebyo tebiriiko sitaani ebyo biri buli wamu weewo kayise twasobola okuyitira buli muyimbi yenna basereba b'amaanyi because it's not money kubona bonna baayita bonna balina ssente I will not say money but yes fame awo aba amaze ogifuna agifune wabayita buli omu ngaaga olaba yaleese wajuzi yaleeta ani yaleetako Kevin Hart n'aleetako ono bwe baata mukomero mu Jamaica aleese ba Kardashian basi kati ekyo kyengezaako okugamba nti olaba he already paid with his soul and blood so ekya power money and fame kyonzikiriza kyekifuga buli wamu the more rich you get then you want to get power when you get power fame comes because buli omu atandika okumanya ekyo kyo kituufu after you need protection ate bwobeera mu buyinza era protection oba ogifunye protection spiritually olaba no okubeera nga olina obuyinza that's automatic protection obungi bwa sente z'ofuna ensibuko ya ebirowoozo ebiri devilish gye bikoma okujja yes but getting money doesn't guarantee you getting power until you get power awo sente zo zibeera meaningful omuntu alina sente si kati ofuna ennyo sente ofuna ettutumu ofuna amaanyi olya otuuka ekiseera n'olaba ng'emyaka gigenda n'olyagala owulira nga tonneeyagala kimala ng'emyaka gigenda ng'olaba by'olina bingi n'otuuka ekiseera n'owulira nga mu butuufu sente tezisobola kusigazaawo of course ofuna bulungi nolaba ng'ogenda teri muntu ayagala kufa oba kukaddiwa kuggwamu n'otuuka n'ogamba naye lwaki nina sente zino zonna nga sobola okitegeera kyetaagisa ki otandika okunoonya amakubo okusigalawo kyetaagisa ki kati ng'ogwa muffe netukugamba ojja sooka okolebwa otyo oli option eno n'eno n'eno yemwe babasangawo egyo batandika obbanoonyeza nene ne bagamba either twetaagayo omwana bwa myezi bwegiti ne bwegiti mutandika okugenda mu ddwaliro sente mmeka kuba oyina sente mukubira abasawo be mumanyi twetaagayo weeks mwina ba agents yes okay twetaagayo weeks 2 okay mwe mulenzi muwala
ng'ofuna ng'ajjanga mukola emikolo ng'ayitaho akaseera ako ebbanga liba liyise kubeera abalina okukula ng'agamba kati omaye ekiriwo n'omwana tekikyakola kuba nakyo kirina we kikoma sooka osaba abasatu banatuka ne kikoma kati nina okulowninga kyalabeerawo kale muli batemu. no that's mad. why is it kyokka ate tewali wasobola bakwata kati wali abalaba ate kutula tukoze eki ate gwe okulya omwana w'abandi akyo mba mukoze muli kanibo muli basezi muli bamadamu omuliddewo omugjewa gwolidde oli gw'ogamba ye talina mwana we tamulina oba bw'aba yafa teyamuziika kituufu yamuziika basi kati wani gw'ogamba gwe baali mubatwala spiritual no gwe bagambye mwana wo gw'ozadde afudde era ne bakuwa n'omulambo gwe n'okulaba n'okutwala n'omuziika kati gw'ogagamba nti siyo n'owange bw'oba owakana nti siyo then kola DNA kati ali n'eddwaliro yogera kola yabu DNA already abasawo baba bali anda results ezizo nga zifa kati yingira kkooti abalamuzi bonna babeera anda ogenda kukaaya nakyo omwana tomuyina muyina results tezaze nti wa okyayagala kuddamu kukola bw'oba okyayagala kukola nti sente zizo z'osasulayo ani gwe walabyeko eyamu so that's a shit happening in the world that's total shit nti tufuna sente obuyinza amaanyi byonna tubifuna wabula tosaafuna obulamu obutaggwaawo kati bw'otandika okunoonya after bas internal life otandika bulamu obutakola ki butaggwaawo kati ffe ekirala tusigaze entono ze tulina kati osigala owulira ng'oyagayaga zikasigale mu process ya Katonda kati ebyo byogera because sente teziriiwo ezo ennyingi naye bw'ozifuna sina gye ngenda zijja ate ebyo ngenda bisangawo temuli bangu tuli bangu no no you guys are not easy how kwa kino kyemukola you know easy at all kibula bagamba ebintu ebyo bizza omuzigo si bya lubeerera it's not like God anti kati biguza batya ati ate wo eyo ndowooza ya kyavu mutanze n'otuvumira not really naye yebeera ndowooza ya kubanga ogamba bizza omuzigo bitya bw'oba olina ssente nti oba nti kati bikyuseemu kati obulamu bwewafuna wali bwakendedde bukyayina ssente ng'owaayo nga mufuna omulala nga simple kati omuzigo guba gunaddadde gujja kudda nga tokyaziyina kati lwaki ate gw'osiga obeera oyagala kiyingira ng'ate okimanyi tolina ssente tuva engombe eri mu nsi omwavu ayavuwalira ddala n'omugagga akola ki agaggawalira ddala n'ebyomwavu n'atwala anyway tukyali ku The Truth Media tuli mu concludinga bwetumaliriza mbagamba olwamuyita malayika y'emisambo ye muntu yekka alina emisambo nga ginywa soda girya biscuit girya emicungwa gino emizungu South Africa enanasi girya enanansi miyembe amapapali wankuba akavulu ne sweet ginuuna ne sebo neweekazi oli ku muggo nga wamusodoba wamapaapaali emicungwa gino gi South Africa nengamba mukama Katonda awe tutuuse ku misambwa eyo yali rich nti nali nina
a spirit was someone calling. Temwekubyako Serefi nagwo. Gwo guli.com. Neda those spirits in the water bwe batyo bagisummoning. Ndoza jagamba kakooka ako kafumita mu nnyindo leta ka Fanta. No, gikosa Fanta. Fanta goteeka. Yes. Mubadde balabi bano. Mweraba. Bye. Ne sweet yenda ba ko golesi. Ogenda ba sweet? Golesi bagambe mutano wa mwabaletedde. Siri mutabani waabwe. Nedda. Mukwano gwawe. Besirabanga ko mukwano twagujja wanze. Bano beegane ebyo bigulita byo bajja bijjako. Ngendo bikeberanga sweet. Ngendo biri blanka.